kasola omuntu gwe bavuma ku social media baba mulemeddwe wala nika togenda mugamba ki nababuuzizza nti Sematimba akoze eki. Sematimba, did he defile? No. Did Sematimba rape? No. Sematimba did not rape. What is the contentious issue? The contentious issue is custody ey'omwana. Yes. Esalibwawo in court. You find this woman, Minister of Ethics and Integrity. Where are you, Minister of Culture? Integrity in the government. You are not the Minister of National Guidance. The Minister of National Guidance is only limited. Why do we have a Minister of National Guidance? Lulei yakireeta. Tiensibwe etabuka muzza abantu. Kakati ate mu government ya Museveni, we have national objectives mu constitution. That person, Minister of National Guidance, would be preaching objectives of government. Ezili mu constitution. Oyo mukazi alowooza nti ethics where? Ethics in the government. That woman, because they are irrelevant, they are not told. You would be dealing with the IGG, you would be dealing with SID, you would be dealing with the conduct of government, you would be in charge of the parliamentary appointment committee. Julie, name Faza Lokodo. Hey, cut, let me tell you, what is ethical about Sematimba? Omwana, house cigar, Nabagambi. Abasajja kye baagala ku bakazi n'abakazi kye baagala ku basajja tekisoma tekimanyi luzungu tekimanyi luswahili tekina degree era nekiwandiika mu katabo kange nja kakuleeta ku lwokubiri nti politics is marriage. A house girl can undermine a marriage of a celebrated professor. bwekiri House boy if you feel omukazi ayagala mwana not to who bagagga kakati ayinza okufuna hausigala house boy kuba golemeddwa okukola ki. Waliwo omusajja omu bakazi mwe kambabuulire omukazi yali ajerega nnyo bbaawe kati olunaku olw'omu n'amugamba genda obikka abaana yeetava mu buliri omusajja agenda abikka eki abaana. kakati bw'obanga oyagala okumanya ebintu beera mu lumbe oba bakuuma muntu waliwo essawo bonna lwe baba beebase otegeera abantu we beebaka oli neyebamba nakula atya. That's when you see. Kati omusajja agenda okutuuka mu kisenge ky'abaana nga ne hawusigalo gy'asula lyakozedde emirimu likooye likoze eki yeebambye ali eri omusajja n'atunula n'abikka n'addayo mukazi we n'amubuuza you were disturbed, what have you seen? N'amugamba nti waleese amagezi malungi ennyo ensiri zibadde zitaabaana era buli lunaku njagenda ngazi kozi alabye abusigalo nga yakoze yeebambye lyali lyakozedde emirimu ate gogaba gato ng'oli mukazi wakaddi wadda gogawala gato ate teri mukazi muddugavu mubi ku bisambi wano. Why? Omukazi yenna omuddugavu olwa gomesi ze bambala naki va ku buno obukazi obuyimbi obuyina empali obukunama naye omukazi omuddugavu olw'okuba ayambala gomesi ayambala ki kakati bode ye yonna eri covered ekitegeeza ebanga ki luwombo n'ateesiiga bizigo. What happened? Omusajja yakifuula lutini nga alina okugenda okubikka abaana ate habusigalo teyafuna olubuto mukubikka anti omukazi obujozi bwe genda obikka abaana genda babika ensiri. Ffe mu Baganda abaana b'abawala abakulu baba nazaalabo ne mu kisenge kyabwe tokola ki tebakubwa miggo. Omwana kasamala okukula nazza omukono emabega fe Abaganda tolina relationship naye. That's why omwana omuwala bw'afuna olubuto ewaka mumuleetera mwenyina amukube because you are the culprit, the first culprit of a pregnancy is you the man. Why do we have incest laws? Ekitegeeza ffe tuyina ffe mu Baganda baba bafuuse bannyoko abaana b'abawala baba bafuuse bamaama bo. You respect them, your relationship era mubalaba nti oyo ayagala muwala we beeyisa kizungu beekishi nga bakola ki. You must have a distance between your grown up daughter naawe. Mzee Tamari wayogedde ku nsonga wayogedde ku nsonga ya parliament n'ogamba Olanya wali ku ntabiro etematema Olanya ekaye yebase n'ogamba nti ba MPs bano tetubakiza kuba tibafuluma eggwanga. Yes, tebafuluma. Waliwo agamba nti waaki oli ku Olanya yekka nekugambye
400 MPs babagamba bayina era parliament ne bagiggala naye ate bagenza obikeberanga birimu ki kakati ekizibu mwe kimuyina ne bagamba wano ku travel ban nga mugita yakuzanya okimanyi nti abanene abo era bajja kugenda Kenya lwaki travel ban yatakizibwa kufuna ddagala bweru tebasobola kugenda eri mu bazungu ekitegeeza nti Kadaga yayisa ssente n'Olanya yalimu all of these what's the percentage of old people ababaddemu percentage ki baziyisa ne bazibabbako singa kakwata odita jeno nzina amazina mu ddiiro lye nekakwata muwanga nekamunyweza abo bebabbi basente nekakwata bahati nekamunyweza ne mukasaija bebabbanga sente mu finance. What I'm telling you is if these people have a chance of getting treatment tebajja kukolaki omwana bw'oyagala mumalamu ekyayi tomujja mu pampa omwana bwe yepamira muleke mu pampa bimwoche bimuwunyire taddamu kupama mu pampa. I'm putting responsibility on you. If you have an escape route like this man have told you ti omusajja bw'abeine ewa nakiyombekedde gy'alya tagula bintu waka bwekiri yes yemmere gye mumuleeta agiteekamu kuba yazaakoze eki omusajja agula ebintu ewaka aba ali emmere ewaka oba aba ayagala abaana be naye buli lwolaba omuntu alya mu woteeri omanyi lwaki abantu baagala nnyo wannaalongo ekatwe kulya ennyama nnene nyingi woteeri yonna etunda ennyama ennyingi basajja be bagibeeramu eka tebakuta omukazi sente zakuta zirya n'abaana be. When you see those women walking on food agamba mu kifo ky'okulinnya mbeere mujja 13,000 kangende ngulemu omugaati gulye n'abaana be. A woman alowoleza mu baana be. Abasajja buli woteeri gye balyamu ennyama ennyingi ojja kubasangayo betebagula bintu wa muzeytamula yogedde ku mmere muzeytamula abantu baffe enjala bannayuganda baffe enjala waliwo abantu abali willing okuba nti bawa ku bantu emmere bagamba tugiteekewa nti Museveni mumulekedde emirimu. Museveni out of experience in my opinion nkimanyi Museveni predicted in offense kyobola gavumenti yonna yagigoba buli musume yasuma wali yasuma yamujjamu Diana yakyawagamiddemu nakana akakaza lwe bampaabira bombi naye yamutaddeko muhanga n'amuteekako guno bajja kukayisa mu ddirisa bakana bakaleeta legeregere eyo ministry yagitereezeza n'agenda mu prime minister's office n'ajjamu okulutu n'addira wa general duties ye Lumumba era yabadde atuusa ssente mu bantu nabagenda nti immediately nga Museveni yayogedde ku ssente abeeyateri bataddeko ekirango we have transferred all your data on Airtel money to a new company oba tokkiriza twanukule ewatali simu ezange muzijjeko omanyi nti bateekako obuyimba obwo nembalumba omusajja omu minisita pulezidenti yamukubira essimu ng'omanyi oluyimba oluliko dokita oba muntu wa Besigye. These people they don't know the impact of the kakati nganza omusajja ng'onterako ebyo egundi ebyo ebyammwe ebyalaavu no kakati bo bakugamba you have been updated kuki tuli bawabira olunaku olumu oba muyina contract naffe ne basoma ebiteeba katulo buli kimu ne bakisumiramu kakati nze nkugamba food the problem was the methodology the problem was not the food bagenda ewa akakavubu kakaba 5 billion mu Bank of Uganda nazikasesemya kagamba waliwo yakatuma naye no bamwaisolate nze nnyo badduka buddusi bati ebyuma bakwata what you should do leave me alone as you say drive in your lane I drive in mine we shall never talk kunsi mukabuli ne muggulu kunsi kuno tekuli asobola tula omanyi baki baliko muntu bateese nange tufunewo agreement bongere babbe teri bayo agreement kunsi kuno I've lost natomera okujja mu government kati kyalina kyentaasa. Nobody can restore virginity and credibility. You lose them once, whether to a rapist, whether to a future government, a future husband. Katonda tajikuddiza ate nga nti emmere the issue was not anti katulina ebintu bibiri akakiiko kakatongole aka National Task Force ka refused n'aka government minister's office akakiiko kakatongole era tewaliwo bakiwandiisa. I have evidence. The Katongole committee went to Toyota company in Uganda, negotiated a deal to buy a motorcade,
emmotoka ezo nga ziringa 300 bakyogerako luddawo tewali ekitegeeza emmotoka bayinza okubanga waliwo South Korea yatuwa wano check ya $10 oba twali kuki aba ali awo omusajja ambassador wa South Korea nga bagizizayo abaweemu cash bano bennyini aba finance kati oyinza okusanga aliwo abaatuyita emabega ne bagenda mu Toyota Center ne bazijjayo. Yes, that's why the Katongole committee is not highlighted. N'avaayo n'agula n'eddagala n'agula naki kati the president would expand the Katongole committee. Two, let us review kuba mubimulekera abasiraamu mulina sisimu yammwe relief agencies ne hamwe ina relief agencies abakatoliki balina obubondo bwabwe okuva ku kyalo. Is it the methodology that failed or is it the food? The food was proper kujja gye bateekamu ettaka okko baaponyi baleeta Mandela bamakubu yanaddayo emengo n'obukootikooti bwe Mandela naga nti agenda kumpabira nenkamukubirako ng'ayogera Olusomaali nakka ku ttaka ate nti bwekuba ati njagala ssente bagalamira bwekyeyo omutunga nga ngwogerako nga nguteeka ku ttaka bw'osirika busi bwekuba sirika naye bwoga nti ogenda kumpabira bako katono bwe nti n'olyoka ogalamira ku ttaka okujjako ng'oyogedde nange bulungi ate I don't want money nze mba njagala bw'okyuse kakati we must change mbabuulya ssente ezo zijja kubulya ku Airtel money. Abantu tebamanyi Airtel money na mobile money. Before you go to Airtel money, I think again how to Tuesday. Yes. Story. Ande ngoboli yakati. Awala bagala ko kubantu emmere. Yes, ande bakoli batya. Besiga. Yete bamubulya konti National Task Force zaali bbiri. Yayine ya Prime Minister's Office yani eyakalolo okulutu yamugobye. N'aleeta Lumumba. Kakati bahamu abagagga tusobola okubakozesa. Nitwe expanding abakatongole baba akatongole baba atukula mu sente zaaliwo. What people don't know nti nababuulira ne mbaga nti kalolo okulutu bagezi nnyo ababbi lwaki kalolo okulutu doubled ngeno gyali neno gyali naye nga akakiiko ka President Museveni akaba akatongole cannot be audited by the Auditor General. Why? Money is not originated from government. The Auditor General audits only money originating from government and after 6 months. Kana akakiiko ka Museveni is the only auditor. Yeye nyini kakiiko ke kati baddira abafere ne badya bombi ne babugatta wamu nga bonna gundi yabukulira kalolo kulutu ono pasa senyonga n'agaba emmere katakyagina tujja kumukwatako yagijjanga eri bakupiika apo avuma nnyo banne bajja mukuba kupiika bamuwa emmere mwanziye ku pulogulaamu yegwofiirwa ani agiraba omukazi ayina nabaana atambula tafiira mu maka ayina nabaana nga ekizaala atambula nakyo ekizaala kyekino kasita ngenda n'omutwe gwange nga TV ekala bejjogo nga ndikumalamu nyongera okubanga nkujugiza enamba yaffe y'essimu enamba eri 070009900 sobola kubanga tukubirako nobanga tuwa ensonga gyogera kubanga tugikoneko jakuba tugikonako no program embuga ffe tetubikira ensonga tugyetanga bweri ngawogirese ensonga nobalanga ofuna obuyambi programu eno mugifuneko patent is me who brought even that name embuga kubanga mbuga bwe yakomawo nemugaa nti naye embuga erinnya lyolimanyi mbuga ego esala mazima ogw'embuga gusata gutuuseeko. Why don't we make this program embuga gye basalira emisango? This is how we came up with this program. It cannot be duplicated. Tewali asobola ne bwe mba sigina ku party tebalina freedom. Tebalina freedom gye bakola wano. Mbuga tebasobola mukubira simu muzajjerako. Tebasobola. Tewali asobola kola programu zange. Tuvuna bajjanga bajijjeko jakembu bamutu ogwo bagwasi. Bejogeri. Bempale baze kujimu. Tebasobola. Ngatumaliza n'ensonga bbiri. Naye omuntu ababo bavuga mmwe kati mwafunye ekirombe. Abaana bano be batawanya gavumenti. Buli lunaku even this morning bava kutuula. Abaana waliwo obulenzi buli bubiri Museveni bwe bwonoonya famire ye. Abaana abo ababiri be bayonoona famire be basiga obubbi mu bantu be. Naye akamu kotujja kukawona. Akamu kagenda mu organize. Kagenda kutemba ennyonyi. Tebalina ekibuga mwe batalina bizimbe. Bakeera kutuula ntuzibbirawo. Kakati ngenda bakubira akatambi nga boogera ku Nabbanja. Ti Nabbanja ye musomesa wa primary. Nabaga nti abaana omusajja nga munyevu nnyo nti hapana is political maneuvering mumusopane mukuba Nabbanja haven't they written to you
nabbanja abaana abo obubbi obubiri obwo haven't they written to you zo sente za media bazitutte bukeera kuteesa kubba even this morning I was watching them somebody was telling him nti mirundi muveeko tujja kumusobola mirundi muleke mirundi ayina support y'abantu I want to tell you mirundi will never talk to you ku nsi mu kabuli ne muggulu mirundi tayina luusi gy'akola am war hardened maze emyaka 8 nga sikola kakati mulowooza nti mbafunemu kimu okujja kukwatakamu benyondo mu mutwe muti mulinda bako bufubuka mmwe temulinda bako naye obuvuka bwe butawanya gavumenti bukeera kumacha kubba bulinga bwa stock exchange yo mzee Tamale ensonga ziri nakuuza ku nsonga ya kibaluwa kitambula ku social media ekigaba permit okubati moloke tambule emyezi 6 banaganda bagamba lokugenda nakula emyezi 6 kye waliwo yakindetedde nga yeewaana tiwalaba ffe tukifunidde ku gundi kati ndazabo bafere babba oli yaŋŋambye nti nze ndi wa clearing ogiraba yiino bagyendetedde ninga mu 7 akati kirabika waliwo ku gurupu okukola ki ogubba bati ebyo byonna biva mu kintu kimu luli twayina gundi nga tumanyi gye tuzijja ayiranga katushabe ayiranga assistant wa Katumba Wamala to find out oba stickers zafulumi kati naabo sense of stickers naye baaladise bano mbalabyemu tebafaanana nga baaluli because embaale emmotoka zonna zaakomawo ku luguudo why dialadise of Mbale yali ya sente buli muntu namuwa emmotoka nezidda ku luguudo nejjamu nakwa ne bayolera embwa ne bagijjawo banga n'okubba you see a thief must be highly intelligent nti omubbi alina okumanya a thief must be highly intelligent nti if you get money emmotoka zayala mu Mbale nga yalowooza nti afunye yes but people rush. How come that the jam is there? Naye ku luno obalabamu ti in many cases jam waali naye mainly gundi looleezo naki ate nze nga bwe nkugambye to me the president abantu gwe bawulira should make another appeal nti even if you are at home gundi masiki gyambale masiki babadde mujja kulaba abaana nga tebakyali ku luguudo why masks were intended as a passport to come to work. Now that we have a total lockdown, people don't see the usefulness of these masks. When do you have a passport? Ugandans baba cheatinga, any Ugandan will have a passport. Never olaba nti olaba ku passport office nga bajjuddewo why? A passport becomes a necessity when you are traveling outside. Ekyokubiri babagulire buno bamagola bagitadde company ekola buno abapoliisi babawe n'abapoliisi kati manyi bagenda okukola bagenda kubukola bo bennyini buli kamu sente bagala bagerewo empuuta bwejja ne bawamba ennyanja amata bwe gajja ne bagawamba is it not shameful banekamba buli basajja mmwe ebintu ebibaswaza biri ebyo the minister of agriculture etwala kalusu is under a cattle keeper. Yesonga yabadde esemba yeeyo. Naye kalusu atabe. Abagoberezi abamu oba kalusu ali mu kkooti y'abano ba minisita. Kalusu wadde nabaga nti bano ekitange yali musuubuzi wante ng'omusajja amusuubulire nti bamuyita China. Abaganda abasinga obungi abagagga nabaga nti ffe abaganda abagagga tulina ebintu ebi. Omuganda abeera n'omukazi omuyima. Omuganda abeera n'ente. Kati nze zange waliwo eziri awaka zifuuwa nga nkomyewo omugagga ayingi mumutenda mpwa nenti zimanyi omukwano. Don't you feel ashamed that under this government which is under the total control of cattle keepers that Kalusu survives? Is it a new Kalusu or is it a commercial Kalusu or is it a political Kalusu? Gundi yabachallenging nabagamba wano oyo omukazi kabasi yagenda Botswana n'agula ente ennume ezi 3 ku biliyoni 15 okuziteeka mu nnyonyi biliyoni 5 ziri luddawo ne bamugamba abasajja be Botswana twala semen ente zaffe ennene nnyo tesobola kumountinga butewamu zikufamu lagwatubuulira ente ezo ennene gye ziri teziri ente 3 biliyoni 15 yes 15 biliyoni tezajja nga zijja wano Uganda and is a cattle keeper Nakalema
president yeteze nezifa olw'enkuba n'agenda ewa kitaka amuwa eddagala Nakalema yakwata kitaka yeyamutta yakwata abaana ba kitaka n'abasiba nti akasajja ka New Vision not killing directly. I went to Kitaka's office nemusanga nga yekwese mu kifaananyi kyabiikira Maria omanyi omusajja omukulu ku Kitaka akoze eddagala weeroka mu Uganda Limited mu 69 n'omuganda nti sente za Museveni he dies kituufu bwe kiri awe wazana bagobye omusajja omukadde ku mulimu n'omuganda leeta ebisumuluzo byaffe yafiiriddewo kuba emmotoka gy'abadde abbiramu emmotoka yebadde erabiriramu akaage kati saba mugende tukyusizza abakozi leeta ebisumuluzo he died on the spot zizinga temuwulira seruganda zizinga oleeta gundi otawanya kwaya nasanga Kitaka nga yekwese mu kifaananyi kya Bikira Maria Nakalema arrested omwana w'omulenzi n'omuwala nti Kitaka nenga Nakalema ayina munne baagala kuleeta ddagala n'ente za Museveni nezifa ente za Museveni zifa enkuba muyiseewo eddagala nemutte n'ente za Museveni kakati mu Uganda tukuze ewaffe ku kyalo twaliko omusajja mugagga nga bamuyita Sulaiti Sulaiti yasooka okugula maani gundi muwange enkoko n'agula 10 nga musuubuzi wa mwanyi Juma Ebukere nga ayina maani Sulaiti nga ayina maani batabani ba gundi bazakaliya be basooka okuleeta ni bagiyita batya of Japan nga bimotoka byamaanyi be bagagga abaazo Sulaiti yayina malibu do you know that under this government of cattle keepers nti eddiba tewali aligula government y'abalaalo abalunzi b'ente nange ndi mulunzi wa nte naye mu Uganda kati tewakyali agula ddiba babasajja balaba ne bamugjawo ne bagamba nti basajja balaba atwaliramu enjaga basajja balaba n'ata amaliba eddiba kubayina kampuni eri mu Uganda kakati mmwe abantu bagenda basuubirako this is when you have disorganized milk you have disorganized beef you have big hides you have kakati mmwe nti kalusu yavaawa mbadde nkugamba nti kitange yasuubulanga ente olwokuba nze nali njagala ssente twagobanga ente okuva ekyawaggoonya kakati wentegeere kati mwana muto nenkitegeera abalunzi b'ente baddira ente ne bagiibwa walaki ente etamidde enkadde twaziyitanga kagango kakati kagango nte enkadde naye bwenywa walaki etambula naye walaki bwagiggweramu wogisalira nebwogyokya nti nagobanga ente era nabano kyembagamba nti kano mukalaba kakati ffe twakwatanga emiguwa mu lufula nga basala ente ng'oyinza okuleega amagulu oba muli babiri oba basatu kati negyo emiguwa mugisanitizinge kuba gikwatibwako abantu bangi eminyolo ewaka mugisanitizinge kubanga kalemerako in fact for me what I want nti experts ba President Museveni batubuulire how long does this kawuka last ku metal last ku paper plastic kubanga mbisome ebweru nti ku munyolo kalemerako n'okasangako abagenze okuzika bajja nako abagenze ku mbaga bajja nako era nze buli muntu eyabadde ku ntebe namuwadde abazze ku mbaga nti 20 people ndabawadde buli omu kanu buli omu nti sanitizing must be part of us kubanga is the only way abagagga kabalidde abamaanyi kabalidde kakati kitegeeza kikukeewala si tonsemberera abula kukeewala sigenda kubanga nsuka wano ngenda that's kye nkugamba ti buli kintu mwe bafuna sente enooni bwe yafuna sente bayiwa ku nnyanja abantu nembagamba munoti opposite ku controlling ennyanja ne mu Europe bazikontrolinga mugikontrolinga omyezi 6 muvuba emyaka 2 bajja kukima mpuuta bajja kukima nuuni ba abantu amasasi ne balaba ebikajjo ebusoga ebyakyayisa Museveni babiteekako license oba oyina loole tosobola oba oyina bikajjo bifaanana bitya you cannot sell directly middleman loole kati abasoga bawayo ettaka lyabwe tebasobola kugula mmere kubanga baali bagenda okulimira batundawo ebikajjo naye omusoga tasobola kutunda bikajjo bye lwaki waliwo middleman ate ekinze ekinyiiza kati tokiraba nti ono aleese omunaala ku kyalo bagaye nti baserikale kakati ebusoga babagamba ba mu State House
I used to come out openly nga nkyali mu State House to defend Museveni and the first family. Omanya abakubyawo baana ba Museveni. Omanya akubya abantu mu ttaka mukoddomi wa Museveni. But Museveni gets transferred anger. Therefore, anybody who misuses erinnya yali badde akwatibwa, there must be a law. Badikiteta bakola. Omuyitwa ayina etteeka wano. Obote yakola etteeka tuliyita tutya. Si defamation. Sedition. Sedition Obote yakola constitution n'ateekamu sedition. Ne bw'oba otanga ofuuse president wa Uganda, report to the police. Otandikira kuba mberekereza programu embuga ebyalwa Sunday sawa z'omunana paka sawa 10 meno kuvutambala ebintu twogera ku nsonga naye nga genda kubamba sababu waweza message mbulayi engini ogalo okuveekawo ku mbalayi bwenna bangi mwina bweza message nenga bingi bibadde mwagala okuba twogerako munde ku lwaku olwo baade bagala nnyo kya Sematimba the sharp talk tugamba tukwatagala ku nsonga endala baade bagala twogere ku nsonga za CDF nsonga za general tumwine ensonga za bina tugenda kubikwatako ku nsonga ku lwaku olwo ku bimpo the sharp talk tumukunde manya gundi eri tumwine. Ebirowoozo by'owulidde mu puroguramu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.